Omuyimbi David Lutalo wenjogera ye kawedemu dda akatambi we kali maaso Jennifer Furufiga naye atavuddeyo n'atangaza ku kino ekigenda mu maaso. Calvin Kayanja banange kyakoze Bobiwine ono ye obusungu bungi nnyo nnyini ddala. Mugamba mutya mwasibye mutya bantu bange, kansubire nti muli bulungi ba mikwano nga enkola yaffe. Mbasaba video no mugimpere like era n'ensaba gwe wenna atanaba ku subscribinga wano ku Suvia News Extra nti mukwano subscribe binga era onyigene mu notification bell limeswanga byonna byemba nteekayo wano ku Suvia News Extra. Nenyongera okusabira mwena brode abakosefu tisaba ekisa kya mukama ate kibatuukeko ba mikwano. BF Suma Herbal Research Clinic bajanjabisa ddagala lya butonde era nga bajjanjaba endwadde zonna. Bakubireko mukwana ate weefunire ebisingawo sigenda kulwisa era nga nkutandise ne goalkeeper wa Arsenal ate mulowooza tamaze najja mwana muwala ku lujja amugambye mukwano, will you marry me? Mwanange kananyabo ne kagamba nga David lwaki nedda lwaki ngana lwaki ngana banange mnange ne kagamba yes era wenjogera sawa zino ye goalkeeper wa Arsenal David bali eri balimbi kujjuko kwigamba oba nkiyite bwento bufunze aba Arsenal bongedde okulumya ate aba Manchester we tuli mnange kugamba ye mwana muwala Sheila Gashumba bagamba sente jukole ojerire ojebulizemu paka kuwulira bulungi oba mukitegeera nga wenjogera sawa zino nga tanaba kugenda mu mukolo gwe asose kuyingizawo kapyata ye mmotoka banango manya birungi bivambaza dona kurejo ya bwatu yatonedde taata we ekimuli naye mama wadde ya complain nzete ekimuli kyagenze kikalu ne munnange namusabira emikisera nga wenjogera olunaku olwaleero ayingizizaawo empya kapyata ne bannange omwana ono alina omuthimbi ogutokomoka era kuba mulungi ogenda bamwawo oluseke akuwaayo akuwaayo akasente akaweera ddala kale bwetuli bwe tweyongerayo ne Calvin Kayanja ono munnange akyali ku nsonga z'abaana be baasiba abaali beekalakaasa ate kugamba nga bagala nti no Bobiwine abeere president. Munnange jjukira n'abaana babateekako emisango ate bo gye baagaana okukkiriza kubanga bamanyi nti bakola ki tebagikola. Kati Bobiwine ate ye Calvin Kayanja yabirabye bulala mukabirira minisita w'abaana n'abavubuka muveeyo mutaaso omusajja atukola mu ssente nze bampita Sanya mu Haidini musaayi gwa Bobi Kyagulanyi muwabula kuba amagezi ga buwadde yayimbe tasobola kulembera ggwanga lino. Nsaba omukulembeze w'eggwanga oyingire mu nsonga zaffe pulezidenti nkusuubiza nga watali muntu agenda kutabangula mirembe mu ggwanga omusajja atuvotibya Kyagulanyi yatukozesa okutabangula emirembe. Tusaba gavumenti etusonyiwe tukabira omukulembeze w'eggwanga atusaasire atuwonere. Omuntu atali serious oba omulaba nabagamba kadingo talina gy'abatwala ye kasita yabafuula saddaaka n'amala ogugwe yabazanyisa firimu sente n'azirya tababuuliranga nawe yakoma kujjako Museveni n'abateeka mu kkomera n'agenda ebweru n'abasabiririzaako ensimbi ye ne yeegaggawaza ne famire ye. Tata Bubaga oli mu kkomera liri eriri kuleeza ensigo abaana bo babonaabona omukulu gw'olowooza gw'ofiiririra ye ali mu kwenjooyinga abaana be bali mu kuwonjooyinga to the fullest. Bakuza Bubaga batakano batakali bakwata kano bakwata kali abayingira struggle nga tebalina bakazi baakubadde embaga oli mu kkomera. Bavubuka nabagamba omuntu atali serious oba omulaba kadingo business ye yakuteeka mu kkomera agenda asabirize mbazungu. Business ye gwe yakufuula mujega bakube sasi alikodinga azanye documentary. Ono kadinga ine ekyamakulu kyakola kyoyinza okugamba nti kino kijjako Museveni. Abaana abo abavubuka n'abawala abato abalina abaana baabwe n'obuvunaanyizibwa bukyanga babateeka mu kkomera. Kiki yali akoze kyogamba nti kino kyali kibaseeseetula eruzira kiki so mwagala omuntu asigale mu kuwestinga time nga wali ku budde bwe. Nze mbawagira bavubuka mmwe nammwe abasigaddeyo mufukamire famire zammwe ziba advising mwegayirire Jeno Muwoozi ne kitaawe oli akufuula atyo omuyeekera nga talina muntu wasting time baba fera struggle oli ku mufere yali mu kwenjoyinga to the fullest ne famire ye. Mwatisa abaana b'abantu bwe musinika ebinnyo kubano kuliko alina amagezi agajjako Museveni gwe bw'obatunuulira
kulika aina amagezi agajjako Museveni oba beenoonyeza byabo. Musically baagwa ne basalawo okweyiza mbana Uganda abanako. Baachivinze buli kimu kyonna. Baachivinze buli kimu kyonna kye baalemwa mu music industry mu struggle. Uganda bleeding bazimba bizimbe. Teri wa family yali mukomera era bobuvuyo babwewala. Diru baziwa baana b'abanako. Noteeka abaana b'abendi ku front. Notisa abaana b'abantu ng'ozanya documentary. Naye emirambo gy'abantu abaafa gijja kunoonya Kaibe Montana. Nozanya firimu sende nozija ne family yo. Mwe munyirira mweyagala mwenjoyinze to the fullest. Yabaana b'abantu bali makomera ng'ote ebinnyo. Ona ina magezi agajjako Museveni okuleka obufere. Feri ya mu music industry. Nakuba yutani ndikanefula yerwanirira banna Uganda. Buchanga ayingira struggle yali akoze ki Museveni. Kuliko kubana ina magezi agayinza adogana Museveni okulya ekyemisana. And you waste your time with idiots. Bola biraddala abatisa abaana b'abantu nga tebalina kyeddako. Weyita muyeekera awo nno we tutuuse era nga ye maama wa Machete yavuddeyo n'agamba nti abaana bonna be baakwata tebavaayo ne beetonda ate n'ekyala tebavaayo ne bakkiriza emisango munnange gye baabataddeko nti bakkirize bafiire ku mazima naye nga tebayingidde mu bintu bye batategeerekera. Munnange takomye ku maama wa Machete n'akaabira oba n'akukkulumira minisita wa buvubuka Balamu kubanga jjukira yali yavaayo n'agamba nti ye talemerwa emisango gino nga kagiyingiddemu abaana bonna bebasiba bagenda kubata naye ate omukyalo ono kyamwewuunyisize maama wa Machete nga baabataddeko emisango gye bataakola era nga babagamba nti muveeyo mugikirize kale we tuli ku sayidi ezeyo we tweyongerayo ku boys dormitory era bannange abaana balenzi bano bo kye bali mu kwekolera Zanzibar leka bannange we tulira nga batadde oluyimba olufyo gwena atanaba kulufuna osologera n'onoonya wali kwegamba ku page wonna lwamaze dda okubanga lune nanga full figure ye munanga asanyuzo lwene enkola ate gye baataalese mbo baana baserebu bafuze baserebu nga baana bato biki ayogedde awo omugambo wamma ogutoko mukanga ate wengendo mu batuusa yaba bagaiza obanyume nate banafuna nya litufu yebetuma ate sagala kuba advice kwanga bamanyi bagezi sagala kuba advice nga bati ekintu kyabe kibatandise nga bajjemo okufuma kirungi nze njogera ku kintu ekirungi n'ekibi sina side sina gwempana ate nze sibera okusibira ku muntu nkala nalabye baguba ba junior ne gundya nani really puzzle it's my boy junior nenda bane banne nono mwana mulala ani ono Bruno K ntika life yatandise at least okumuvinga right now because uli abadde mu ntalo bamutekako abakazi bano balwana azadde mona akoze bwati that's life abana kasabera mu adolescence eyo yebe that's life abantu abasinga babibeeramu ne lwakuba nti bana abana bafuse baserebu nga bato ate mukama bawadde ekisani ne babanyika nga bato kati mumubira bange ekizibu mukitwala nga ekizibu but that's life abantu bani mu adolescence bazaala abaana mubawala abamu babakyala bamulwa kuba nti bana abaana life bavuga speed naye banyumye nnyo nabalekaawo nga balina post yabwe bambadde white bagenda Zanzibar baina tuwa yabwe nawe ayagala okujoininga obulamu buno tukola nnyo omwaka mulambo okola but end of the year at least wewe break olowooze ofumintirize relaxingemu ogambe nti omwaka omupya ngutandise ntya naye bani bo relaxinze nabo abavubuka abo nabenga banyumye nnyo bakoze olimba lwawe lulungi nnyo nakuba sinalufuna mbadde njagala nduzanyeko wano nawe olimba lwawe lulungi nnyo lulimu ne Katonda kyenasinze odwagala mu lulimu ekigambo kya gospel naweddemu ekigambo Katonda so banyumye nnyo babadde bambadde white banyumye nnyo bakoze post yawe nga nungi but babulamu kintu kimu kwetu malinnya abantu bemulaba batandika we bato nga mulaba ba focusing zibani bla bla brotherhood abe muwulira nti bana bayimbi babayita batya mwana ki kuno kulika abana banje bategeera asobola kumpa ku basajja nga we bato nga bolaba abana bafu Full figure bambi ate musanyufu olw'enkola abaana balenzi bano okuli Bruno K Brandi mulekwa gye batandise ndowooza katusuubire nti tewabeerewo a few moment later kale bwe tuli munange ku side ezo manyi yekyusiza mu kiti nga mbazimbo funze full figure yetabeera na side apaana kale bwe toyongerayo ne David Lutalo munange ono yaliko mu press conference omwami Misa Kisemakula n'avaayo n'agamba nti mwenna bambi abanyigira David Lutalo asaba bambi mukole ki mu musonyiwe naye maama ate mulowooza baabiwulira kyebakoze muyisaamu eggaali wano oyo nange David Lutalo kiki ekyo kye yakola ekyaye kugamba abantu kwe bava ne bamwogerera amafuukuule musajja wa ddembe mukwata mpola naye maama bamuyisizaamu eggwanga
kyonna kyekiri obanga gwe oyagala music mulungi oyagala muyimbi mulungi oyagala muyimbi wa mpisa wa nsonga David Lutalo tosobola kumubuusa ki kumubuusa maaso tosobolera ddala tosobola ne bwaba tafulumiza luyimba lupya olwedde byakafulumya bimala okumulaga nti waki wa nsonga n'olwekyo nsaba abawagizi mwenna abawuliriza abaana bakusaawe nsaba Lutalo tumuwagire nsaba Lutalo tukole ki tumuwagire oba waliwo gwe yali anyiizizza oba gwe yali akoze eki bagamba azaala ekibi akola ki that is bwekiba kibi naye ate kino si kiki si kibi so n'olwekyo ensonga endeese wano eriemu bantu mmwe bannaye muyina olukwata embwa mmannyo kakati bw'ondabira ku Misa Kisemakula omuntu yenna nga ndabidde ku papa sa Misa Kisemakula njagala mu mugamba akantu kano nti bwe mujja oganga nnyo ensanafu temutuulanga muntuule kubanga ziba zijja kukola ki butereevu zijja kuluma era nze abuuza nti Misa Kisemakula papa omusiime owa Kabaka ng'ogyeko okuba David Lutalo nti muyimbi munno like he's your fellow artist mwena muli ba musician David Lutalo omuyita otya for starters katutandikiraawo omuyita otya wa Luganda lwo wa kazini wo kojaawo oba and the reason why I'm asking this it is very simple tewetaaga nakuba tewetaaga genda ku rocket science kufuna rocket science okuddamu kino ekibuuzo buli muntu yenna alina omutwe nga gukola asobola okuntegeera weetonda ku behalf ya David Lutalo gwengaani kyekibuuzo kyange kyokka kwegamba mwe mujja mwasalawo mufune abasajja bammwe bajje batuwemule basaidinge n'abasajja abanyigiriza bakwate obusente bwaffe obw'ekinaku bwe tujja mu katale bwe tujja mu kusima etoyi bowa okutunda empuuta bwe tujja mu kulima ennyaanya ne mukuŋŋaanya omusolo gwaffe ne mulemu okukolamu enguudo ne mulemu okuteeka eddwaliro eddagala mu malwaliro ne mulemwa okuteekawo obwenkanya amakooti gasala byago sente zaffe zonna ne bazibawa bwe bamala ozibawa temukoma mu kuzirya ne mujja ne mutukudaalira ne mutuvuma ne mutuwemula abamu n'okkuba bakuba nze nnyina abayimbi bemmanyi ng'asanga banne n'abakubakuba n'abajjamu amannyo naye nga ne boogenda ku poliisi tewali gye bagenda kukola ki naye nga mutukubira ku ssente ezaffe ffe ze tukolerera mwe ne mutwala ne babawa akaawamu owulira bulungi kwe musinziira otuvuma okutuvoola from there nga mukimanyi nti bannayuganda basiru basonyiwa ate beerabira era ze zimu ku password ze muwaayo eri nga mugenzi olya ssente kuba bababuuza abantu munaabagamba batya nti aba bannayuganda basiru abannayuganda basonyiwa omunnayuganda yeerabira mangu tujja funayo omuntu waffe gwe twesiga ajja atuwolereze tutegeke ebivulu ate mu bivulu omwo mwennyini mwe tujja osinzira tugambe gavumenti eno ebeewo muzeeyi paka lasiti kwegamba osasudde omutwalo gwo ogw'ekinaku omusolo tegukola kye gulina kukola naye ne mu kivulu kyogenza osalewo wagire munnaluwero munno basinziira okwo ku stage ate ne bagamba nti gavumenti ebeewo mpaka lasiti kakati eno gavumenti engeri gyeri ennungi nti eyinamu ebyana n'abaana nti ebyana ffe ababonaabona ontegedde you're going to find someone gagamba obonaabona ki muganda wange tewali kikumi kya gavumenti kyenyina ku bizinesi zonna zenina mu Uganda ontegedde era wabangayo omusiru yenna ajja n'akugamba nti laba gundi yazimbye kalina ku mulembe gwa gundi ayina emmotoka ku mulembe gwa gundi gavumenti endala oba ensi endala abavubuka abakola ebintu byebimu by'oboyogerako baamala kuwaayo pulezidenti oyo aliko kantu just gavumenti eteekawo mbeera esobozesa abantu bonna gwe totunuulira nze nzekka nedda kubanga ojja gamba egundi akola pick up gundi akola bizinensi eno gundi ayina ne bizinensi bweti bugundi ayina bizinensi ey'ettaka muganda nange bizinensi ey'ettaka gy'oba oyogerako gavumenti si yagimuwa eyo kampani gy'oyogerako gavumenti si yagimuwa kubanga ayita mu bugubi okuyimirizawo bizinensi eyo
asasula omusolo nga citizen yenna omulala yenna. Instead omusolo ate tegukola kye guyina kukola. Ontegedde? Ffe embeera gye tuba twagala yeeno. Nti okeera ku makya ogende mu katale. Oli mukazi munaku. Owulira? Bamaama bamwe bali eno batunda nnyaanya. Tubasapootinga. Nga n'owange mwali naye azitunda. Era naye bamusapootinga. Tuba twagala akasente kajje mu kutunda ennyaanya. Omusolo guno gwe bamuggyako wano mu katale gusobola okukola enguudo kwatambulira. Bw'alwala agende ekiruddu asangeyo eddagala. Abasawo babasasule so that beeyisanga abasawo abali professional. Omusawo buli w'otamusasula ssente ze n'abanja emyezi 4 ekivaamu tajja kukola ky'alina kukola. Ajja kusaba kintu kidogo kye tutayina, kye tutajja sobola muwa. Ontegedde bulungi? Kati mmwe temujja bitegeera kubanga abammwe si gye balwalira. Kubanga mmwe babawa akasente akawamu ne mujja ne mutuvoola ate ne mutegeka ebivulu ne mwagala tujje tukole ki? Tubawagire. Tuba twagala oli obusente bwajje mu kusiika chapati omuvubuka ayina diguri ye yasalawo agende kukuba asiike chapati. Bwapangisa akazigo ke n'aguliramu kawuufa ne kasofa set. Gavumenti erina okukuuma ebintu ebyo so that wabeera ku mulimu ate tebagenda kumubba. Gwegwe omugaso gwa gavumenti. Jeje emisolo gye tusasula tuba twagala gikole ekyo. Naye ku mulimu tukolera mu bugubi okudde waka nga wuufayo bagibbi. Okolera mu bugubi ogenda oba emmotoka bagibbyeko number plate. Ogenda ku poliisi ne bagamba abasajja bawe ssente ne weebuuza ani ali safe. Omusirikale waba yagambye nti bagambye ssente mmeka? Mitwalo 15. Abasajja bawe ssente. What do you expect? Mwenga mwagala tujajjatte tususuute ekintu kyammwe tekigenda kukola. Misa Kisemakula with due respect nkuwa amagezi genawa ono omwana ani liri puzzle. Nti kituufu liri puzzle kojjawo kamiliyoni omwagala nnyo yakulinyise ennyonyi yagende South Sudan naye mu nsonga ze ne King Saha bala kilomita 14,500 okwata akatebe ka situulu gy'oba otuula. It is the same chendi mugama Misa Kisemakula. Munange mukadde wange papa Misa Kisemakula omusiime owa Kabaka. Bw'oba obadde olowooza nti transformer omanyene y'amasanyalaze gokka nga gwe gy'omanyi. Omwana yayogera ekigambo n'agamba ne animal erina transformer. Era byebimu ku bigambo bye bakozesa bwe baba banyiize. So sijja kunyumirwa nnyo ku myaka gyo n'ekitiibwa kyo ne legase gy'otaddewo omwana okugamba nti olinga transformer ya transformer. It will be bad. So to avoid that teweetaba mu mazima tolwana na mbizi. Kubanga embizi erwana yeevulunga. Ffe tuli mbizi ate tunyigirizibwa. Tulina obulumi bwaffe ku mutima nti abantu balya ssente zaffe ne bavayo ne bakudaala. Olina agamba nti muli basiru nti abo basiru ono kano ka David Lutalo kali kasiiwuufu nga enviiri kaziteekamu na geisha ne zikola bweziti kakyalinaga amaalo g'egundi abantu bakawagidde bakabeereddewo kategese ebivulu mu buli mbeera. From there najja n'agamba nti abo baazawi basiru ne bano abawagizi ba NUP ne bano abaagala enkyukakyuka mbu those are fools. Kati engeri gye tuli basiru katusalewo tuwagire basiru bannaffe. Eno message njisindikya David Lutalo ne Misa Kisemakula nti buli muntu yenna yali ku ssente y'omuyi w'omusolo ng'olina business gy'okola. It is either ogenda kuguza bafamire yo bw'oba otunda ttaka ogenda diziikako baana bo. No one is going to buy from you. I'm telling you this. Mpozi nga tetuli balamu. Era tujja kubunyisa enjiri tubagambe tubaboole nga buli tubalaba mubeera mwekka. Not until we munagamba gavumenti eno nti abantu bali bubi. Nti omuntu bakeera ku makya ne bamenya ennyumba ye ne basendawo abantu nti lutobazi n'owulira nawulidde nti waliwo omuyindi oba mu China oba muki ali mu kuyiwawo ttaka. We baagoba abantu. Ontegedde baagobawo abantu nti ntobazi. Naye kakati babuuza gundi nti kati twagala tukakase oba ddala alina empapula ezikolerawo. Mpapula ki ezikiriza omuntu okuyiwa ettaka mu ntobazi nga zigaana omuntu ozisulamu? Nze musawo Namaganda Silvia era nga ndi musawo omutendeke ate era nga nkola n'ekitongole kye bayita Bright Future Superior Unique Manufacturers ebirungi. Kikola eddagala erya habo nga lirya 100% natural. Alina osteoporosis, alina rheumatoid arthritis,
alina ebirwadde biri mutawaana bya joints omugongo afunye accident bannange byose byenjawulo kaddio kitegeeza omutima fasitula kitegeeza era olina omuntu takyajjukira ebyavudde olusi yeerabirayo alina alzheimer's memory loss olina omwana takola bulungi mu kilaasi bannange omuliza akyankalana eddagala likola bulungi ku baana tulina mu katinga kano bayita prostate relax kano akadagala kayamba abaana okutangira prostate cancer kabayamba alina prostate enlargement bannange olina kansa atandiikiriza ali mu stage esookuba eyokubiri mugambe oba sisitawo oba bratawo oba mukwano mugambe ajja kusangala kufekano tagenda kuddamu kulowooza kwebyo ebirwadde enkwaso ze tezimala kamuyamba okuyingiza enkwaso ze nokuzikyawo bannange tulina expowerman wabanga alina enkwaso ze tezimala kano kayamba okuyingiza enkwaso ze afuna premature ejaculation bwaba tuse mu kisaawa amala mangu kano kandida oba any harmful bacterias